Okusinziira ku kunoonyereza, omukazi yanditandise okuzaala ku myaka 22 so nga teyandiwezezza myaka 35 nga tannazaala bw'abeera alinayo essuubi ery'okuzaala. Okuzaala ekikeerezi kikosa omwana ne maama. Omwana nnyina gw'azadde ng'emyaka gimuyiseeko abeera mu katyabaga k'okuzaalibwa n'ebizibu eby'enjawulo. Tutunuulira kwalite oba obulungi bw'amagi gano, amagi aganaakola omwana waffe. Abakyala gye bakoma okubeera nga bakula batambula mu environment yaffe eno, eriyo radiations eziva mu bwengula ezikosa amagi gano. So kwalite y'abaana be bafuna tebatera kuba balungi. Omusawo mubuuzizza ku bigambibwa nti abaana abazaaliddwa bamaama batandise okuzaala ku myaka egyewala nti bandiba abasiru mu kibiina takikkiriza so takisambaze. Abaana bano baba n'obuzibu bungi nnyo. Ate abaana bintu bye tulaba physically nti omutwe munene oba ayina ebbwa ku mugongo oba ayina ekituli ku mutima weewaawo nkwega n'enkula yaabwe oba n'amagezi g'obuuza ndowooza nago kiyinza okuba nti matono. So nga bamaama bennyini abatandika okuzaala nga bayise mu myaka 35 nabo bandifuna endwadde nga pressure n'ebizibu ebiwerako mu lutalo luno olw'okuzaala. Oluusi n'alema n'okusitula olubuto luno dutuusa ku myezi 9. Ekyokubiri era olubuto luno lwakosa oluusi sukaali n'ajjiramu omwo, oluusi ne mujjamu okukosa ensigo n'endwadde endala nnyingi nnyo ezeekuusa ku olubuto luno oluze leeti. Anokoddeyo ne ku kyaba abalwawo okuzzaako abaana gamba ng'emyaka 10 nti bandikosebwa mu kuddamu okuzaala. Bayinza okuba nga beesibye ate nga bakozesa abasajja bangi. Kituwa obuzibu nti increasing probability y'okufuna obulwadde obulala. Obuyinza okuzibikira enseke, obuyinza okutuleetera obuzibu nti gye bujja mu maaso tetulisobola kukola ki kufuna olubuto lwa nsonga nti pabula enseke zakola ki zazibikira olw'ebizibu bye nkugambye. Kyokka ebitundu 10 ku 100 byokka ku bakyala abatandika okuzaala ekikeerezi be bayinza okutuukibwako ekizibu kino nga bwe kityo awadde abakyala abatannaba kuzaala kyokka ng'emyaka gigenzegenze okulaba abasawo basobole okuweebwa amagezi. Tebaggwamu ssuubi kubanga risaaki etulaga nti nabaana esobola okusitula omwana n'okutuuka ku myaka 60. Naye ng'ekyo abasawo bakuyambyeko. Tulina amadagala amangi ge tukozesa okulaba nti tukuteekateeka omukyalo ono, tuteekateeka nabaana eno okusobola okulaba nti nesobola kukola ki okusitula omwana. Wadde ebiseera ebisinga ebizibu by'abawala abazaala nga bakyali bye bitera okwogerwako n'abo abalwawo okuzaala ne bayita mu myaka 35 bali mu katyabaga nga n'olwekyo omuntu yandizaalidde mu myaka egiwagirwa abasawo okukendeeza ku katyabaga akali mu lutalo olw'okuzaala. Irene Namyalo, NTV.